Oliza kulayira? Niza kulayira kati. Bwe kayimba kikoyiza obbaweereza abo. You know me Sitya. You know me Sitya danger. Okanga nebotisa. You know me Sitya danger. Okay. Tugenda kulonda lunaku lwa leero. Weetegese otya? Nze ndi already clear. Tumanyi ngenda kuwangula. Ate era nga neetegese. Abantu bajjukize ekifo kye weesimbyeko. Welfare prefect. Abeera akola ki? Abeera yakakubya emmere n'okulaga nti n'abaana bonna bali enjoying. N'ebirala byonna ebisinga. Ne discipline. Lwaki oyagadde nnyo ebyo byokulya? Welfare akwata ku byonna si byakulya byokka oyinza ogamba nti no ninnyo mu byakulya. Okay. Ani akugamba okwesimbawo? Taata yali agambala okwesimbawo. Nali sikiriiko nnyo naye nekikola kati nange ntandise okukirigola bulamu kati. Ebyobufuzi ani akusikiriza mu byobufuzi bwa Uganda? Ate wali ebya Uganda sinaba bituukamu ntakola bya ssomero. Anti oyinza okuba olinayo gwe akusikiriza. Muyina sobola era byeda sina ebya Uganda sibifaako gye kuba sinalonda. Ne minisita yakulwanirira nga bakulemeseza okuyimba takusikiriza. Setting a new example for me. But until no later Okay. Muganda wange. Tata yaliko omukulembeze oba maama we yaliko omukulembeze bakunyumizaako? Ate baliko bakulembeze. Kitegeeze wakagwa okussa okubeera omukulembeze. Oba HP lwaki tobugendako? Obutya HP obutya? Simwagala. Munene nnyo. Kiba kiteekako nnyo pressure kati nze ng'omuntu njagala mbeere free. Engeri gy'oli omuyimbi lwaki towagenze ku posti ya entertainment? Anti kati eyo P5 weeko omwana P4. P6 waliwo just posting. Kino ki? Welfare prefect, head girl, head boy, head monitor. Oba head boy owandikulidde bulungi abaana bakukkiririzaamu? Ne kale nakirowoozaamu nga si kye kinkolera. Mukana akalulu nawe wataddemu ssente? Of course, kukola posta na biki byonna naye nga si kubribinga kuba tebakkiriza. Wataddemu ssente meka mu posters? Taata yabimanyi ebyo ababanka betabimanyi. Ani abimanyi? Taata. Kati singa obululu buvaayo nga bukyuseemuko. Lwaki oli so negative nawe? Nze ngenda wangula. Ogenda weesigamye ku kyekikula gw'ozisa nti ogenda wangula. Abaana nkimanyi banjagala aba P5, P4 ne P7 ne P6 abamu. Wabeera n'abaana aba P6 oba obeera nnyo nabo tebaba so excited. Nga bali aba class ebyo tebalina. Kampeyini zo wazisanga otya? Okusinziira nga wona. Zaali bulungi. Era tutuuse kwezigwera. Tewatya ng'agenda mu P7 kubayo kampeyini? Ate nga ntyaki. Bonna balonzi. Owa Felista we yali wona yaliko omukulembeze? Felista we yaliwo? Ate yaliko omukulembeze. We yaliko mpisi. Teri. Kale kisembayo ndowooza abaana oyagala bakolera ki? Lwaki weesimbyewo? Bagala keeping a discipline, making sure bonna bafuna mmere mu time, making sure bonna bali happy, n'okusetting a good example. Kale. Haya. Omusajja nga ndabikira nga atidde akalulu. Okute ku ttama. Sooka otunule eno. Ondabikira nga atidde akalulu ssebo. Just obeera a bit excited. Bano abali wano bagenda kulonda. Are you going to vote for Fresh Kid? Why? Because it's gonna be a welfare prefect. Music. It's gonna be a good. Well, because he is your friend. No. And you? You're voting for Fresh Kid? Because it's my friend. It's your friend. Okay. Angel, take it in the ballot box there.
Babyo omaze okulonda. Tumaze okulonda olaba buli omwaka alina kano akalaga nti nomaze okulonda era mundabe yange panguge kuba bana kimanyi bantiikinze era katusabe mukisajja bano bonna batiikinze ggwe ate era bana bonna bawadde nange aliwo campaign manager wo all of them ate ono abadde akola post yaki onakola ono just abadde campaigningira naye adda campaigningira kuba ye tumumanyi muvuzi wa piki za mpaka wakabi naye nga abadde kusomerera nga abadde tali muzivuga nga tucampaigning sokoddemu otunula emabega bonna bonna bakulonza abo etegereze ogambe nti mulimu ono atano waliyo n'abeeri n'abo bonna abasinga abakka lwaki mulonze fresh kid Is what? He's disciplined in class. Is disciplined? Yes. Is even bright? Yes. He was What were you saying? He gets good marks in English. Uh-huh. He beats everyone in English. Hey, Yeah. the best. Yeah. I'm the best in SST. And you? English. just know two things and many other things that you can't just say because of time. So bakompetita bo bagamba ki? Sina nnyo bigambo Abadde bakwesimbyeko bagamba ki? ngenda wangula era just basabe bafune ekyokubiri bwebafuna ekyokubiri nga nakubawa obaba prefect bonna basobola obawaayo nga class prefect nebirala kati fe twawangudde ddala olinza kulayira olinza kulayira nize kulayira kati bwe kayimba kikoyinza obbaweereza abo You know me sitya You know me sitya danger Newokanga newotisa You know me sitya danger Ogamba otya nnyabo? ono tikyani Ndi teacher ndagije peace. Akalulu katambula katya? Akalulu katambula bulungi temubeeramu okuba abaana olumala campaigninga tubategeka bulungi lunaku olw'okukola kigo okuvootinga buli muntu navootinga kandidate we. tulabyeko fresh alondera waneeno oli omu ku basomesa be Sebo ndi omu ku basomesa be era omusomesa subject kati yampitako katali mu P6 nze nali musomesa home economics bekukale naye that time it was still on online kati yasomera ku online samusomesa physically mu class wadde tusinkana ne twogera naye physically mu class samusomesa namusomesa ku online. Fresh kid abaana nga bamulaze omukwano. Abaana bamwagala bonna bamwagala talina mpisa mbi. Abamwesimbako tebaba ku kizibu. Era omwaka guli nga yeesimbye ku bwa head ku bwa games almost obululu yabutwala bwonna kubanga bamwagala bamumanyi. Amwesimbako yesimbawo bwesimbi. Yesimbawo gesimbi naye this time tetumanyi ekinaavaamu n'abaana bo bamwagala. Akalulu bakalangirira ddi? Bakalangirira enkya tugenda oluva wano waliwo tiimu egenda kubala obululu kati enkya barange then next week on Friday that's when they were saying that is when we bajja kukwata entebe. olowooza tebakakwatemu tebakakwatamu wano kiri free and fair tubala bululu bulungi nnyo kuba tuba tumanyi nti bagenda kabala leero ate ogamba nti tubala leero naye tumala leeti ne babugalira wantu omuntu watatuuka empewo weetatuuka kati enkeera ne babulanga kubanga ku Friday tetubeera sembuli we balanga
Fresh Kid ku ssomero yeeyisa atya? Yeeyisa bulungi. Yeeyisa nga superstar? Teri n'omuntu amanyi nti superstar era n'erinnya Fresh Kid talikozesa. Ng'omuyita Fresh Kid agamba no, I'm not Fresh Kid, I am Patrick Ssenyonjo. Okay. Kale nyabo tukweyanziza. Tweyanziza, mwebale kutwagala, mwebale kutuwa omwana omulungi. So kati ani agenda okukola nga byabakama? Byabakama tulina omukyala bamuyita Florence, Mrs. Nakamya Florence Nakamya Musoke yatukulidde ebyokulonda era ye bakiko baweereza. You know me, see your danger. They won't conquer, they won't teaser. You know me, see your danger. Tell them. sit agenda.